ewaffe Tooro omukama tafa kabaka tafa omukama atuura butuuzi omukama atuulize bwe twogera kaakati eŋŋoma ey'obwakabaka bw'e Tooro yeevuunise eŋŋoma y'obwakabaka bw'e Tooro yeevuunise kaakati omukama bwe bavayo ne balangirira omulangira nga yagenda okutwala obwakabaka okutwala obwannamulondo bw'okukulembera obukama obwo eŋŋoma ng'agisitula kibagamba nti omukama yajumbula eŋŋoma eŋŋoma eri eyeevuunise eyimuka n'aba kati ng'akola ki akwatambuliza obukulembeze bwe King oyo wabadde omulamu eŋŋoma ebadde yeesimbye ng'eyimiridde kati ke yafudde ne yeevuunika kitegeeza nti obukulembeze bukomyawo buweddeko kati okuggulawo eccaputa empya ey'omukulembeze omujja ow'ennono y'oyo aba agenda okuba nga bbulula eŋŋoma eri eyeevuunise eddemu eyimuke obukulembeze bwe butandike okutambula kibagamba nti omukama yajumbula eŋŋoma amawulire amalungi wadde eggwanga lyonna n'ensi yonna tuli mu kukungubaga okw'okuviibwako omukama oyo nnyimba kabamba igulu ku myaka 34 egy'obukulu amawulire amalungi genyinza okubawa nti omukama agenza okukissa omukono atulekeddeyo omulangira mu nnaku zino 9 kigenda kubanga kimanyika omulangira ono alindiridde eŋŋoma y'obukama bw'e Tooro ayina emyaka emeka anaamenyawo rekodi ya kitaawe oyo nnyimba kabamba igulu oba nedda kati tulindiridde okula kubanga okusinza ku nteekateeka omwikirwa yagambye nti mu budde obutuufu abantu b'e Tooro abantu ba Uganda n'ensi yonna bagenda kutulangirira omubiito alindiridde okutwala eŋŋoma naye ayina okusooka okugoberera emitendera oba emirwa egy'abalangira n'abambejja njagala okwebaza aba Nile abatusobozesa okubeera nga puroguramu nga zino zibatuukako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu mbeera nti baasaasaana katale konna nga babawa eŋŋano ennungi butto omulungi sabbuuni n'ebirala ebikozesebwa ebya Nile ne modern y'ensonga lwaki naffe tutunuulira ebyo bye mwetaaga okuba nga mumanya eyo gye muli so aba Nile tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala era mbakubiriza gwagenda okufumba ekimere ewaka gwagenda okufumba emmere ey'abangi eya bizinensi mwabasika chapati ab'amandaazi ng'oyagala kukozesa eŋŋano kozesa eya Nile oba modern then butto abeerera wa Nile ne modern ze products ezo ziri katale kosa sabbuuni gw'osobola okwozesa engoye ate n'omunaaba ekintu ekyo nno kyanjawulo ndowooza ne mulumbe basiikise ku butto wa Nile era bagenda mikolo ate kati tuyingira weekend mukozese butto wa Nile ne modern aye ndowooza n'abaana batudde awaka bali mu luwummula babayigiriza okozesa kabutto ako kabutto ka Nile ne modern ate babeera babategekera okuddayo mu masomero ka sabbuuni mubawe modern oba Nile then bwe mba mubakolera ebyokulya mukozese eŋŋano ya Nile babayina sikutta kulonda ate ku dduuka erikuliraanye oba mu supermarket weebiri Nile? Yeah, nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Can't that in one no ya Nile. Sika de butto wa Nile. Nile akro ya sika. Sika de butto wa Nile. Kanda nenga no ya Nile. Sika de butto wa Nile. Kanda nenga no ya Nile. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'eŋŋano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetolera ensi yonna mwe bali kubeera nga mugoberera video zaffe ez'enjawulo. Tutunulira abantu abo bennyini abalina okuba nga batuwa ekifaananyi ku byonna ebiba bitambula mu ggwanga Uganda. Olwaliro tujjidde mu mawulire ga nnaku oluvannyuma lw'okuba nga kabaka waffe kuba essaawa eno tuba tulina okwegatta amawanga gonna ate tubeera nga twegatta ku bannaffe okuva mu bitundu by'ettoolo okuba nga ate atubasaasira ku mawulire ago agataalabise bulungi ag'okufiirwako kabaka w'ettoolo. So mukyo program y'olwaliro ngenda kuba nga ngikwasa nnyo muganda wange ono Steve Mayanja agenda kuba ababuulira empaako ye abeere ng'ate atuyisaamu okusookera ddala ku mawulire agali latest ku kufa kwa King Oyo ate era ajja kubanga ayongera n'okututemeramu kembeera weebeera nga ekifaananyi nga kino kimaze okutuukawo kubanga bino bye tulimu biba byafaayo. Tuba twaviibwako dda bakabaka ab'enjawulo ate ne tujja ne ku mulembe guno bwe tusanga nga ate tufiiriddwa era ne kabaka omulala mu mbeera efaananako ow'etyo. Steve, nsanyuse okukulaba. Nange neesiimye okulaba nga ndi ku mukutu guno okujja okugattako oba olyawo ko byensuubira nti bijja kuyamba bannayuganda nga bw'otegeezezza erinnya Steve Mayanja ow'empaako era ng'empaako eyange nze Amoti. Gwe Amoti. Amoti bakutuuma kusinziira ku ki? Bw'otunuulira obuwangwa obw'ettoolo tuba n'amannya ago oba kibanga kitiibwa. Omuntu mufo ky'okugamba nti mwami Lujja oli n'agamba nti empaako yaawe neya n'omuddamu nti empaako yange Amoti, empaako yaawe Apuuli, Alaali, Akiiki, Abooki, Akyali n'endala ziba nnyingi nnyo naye zisinziira ku ki kye bakuwa naye nga abawanuuza ennyo bagamba nti abantu abava ebweru wa Tooro abamu ku bo katugambe owasizzaayo omukyala ozaddeyo omwana bakolera omukolo ogw'okuwa empaako era olugikuwa oba ofuuse wa lujja olwo oba ofuukidde ddala omuntu ow'ekitundu ekyo n'abantu abawangaalirayo nga bagenze kukolerayo kubanga we twogerera nti abantu bangi bava mu bitundu eby'enjawulo n'ova e Bugisu n'ogyokolera mu Buganda n'ova mu Ankole n'okolera e Karamojja bw'ova e Kampala n'ogenda okolera Akyoli oba oyina okugondera obuwangwa obw'ekitundu ekyo. Kati n'Omuganda avudde e Buganda n'agenda e Tooro n'agenda e Bunyoro bamuwa ekifo eky'enjawulo okumwanjula nti kaakati ofuuse mutuuze ow'ekifo kino ng'ekimu ku kyo ekimwawula ku balala y'empaako. Kati gwe empaako yo baagikuwa nti oli muzaale w'ettoolo oba wawasa Toolo oba baagikuwa mu mbeera ki? Nze Steve Mayanja nakulira Toolo era obudde bwange obusinga obungi nabumala Toolo eyo. Kati mbeera yetusanze kaakati nga tuli Kampala era kiba kizibu nnyo okusanga abantu abamanyi mu bitundu byene eby'e Kampala abasinga obungi bamanyidde eri ewaffe Toolo. Oli mwana w'ettoolo? Ndi mwana w'ettoolo. Steve Mayanja gwe tuyina munnamawulire okuva ku Star TV y'omu kubakola programu ezibateekateeka mu lunaku ne programs ezibamanyisa ebitambula mu ggwanga okutwaliza ewamu. Steve, olwaleero ndowooza oba osooka obambulizeeko mu Lutoolo bamanyire ddala nti omwana w'eka ayingidde watubeere ng'atubuulira ebitambula. Otyo muno muteekaniza Lujja nentwala omugisa guno okulamukyaho emyenda ya Toori nywena ona okuhona mbere muli abakusangwa mu ihanga lyetu erya Uganda n'abali aheeru y'ihanga erya Uganda inywena nembalamucha baitu kiro kino
nyizire mu mbeera etali nnungi anyuma ya omukama waitu oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi owakana kutuuza. Tekyandibere kirungi kwijja amukutunka guno kwijja kubaza amakulu aga ennaku. Kyandibere kirungi kwijja kubaza n'abantu nobasobora toolo erinkaha toolo ekozereki beitu mukama nukwakiteekaniize kwijja akiri tubazeeho obukama bwa toolo kandi n'ekitiinisa ekyo mukama oyo nnyimba Kabamba Iguru atuulize kiro kyeijo aheeru y'eihanga erya Uganda. Mbiwulidde byonna nga bwabyogedde naye ekizibu kuddamu mu lutoolo. Bwe tunaaviira wano Lujja ojja kubanga oyinako wootuuse. Katusabe. Weewaawo. Tutandike n'amawulire g'okufa. Ekisookera ddala Lujja mawulire ga nnaku olw'ensonga nti omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru tabadde mukulembeze ow'ennono mu bitundu by'ettoolo wokka. Abadde mukulembeze ow'ennono mu Uganda yonna n'ebweru wa Uganda. Kino kivaayo kitya nti omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru bwe yatikkirwa okubeera kabaka w'obukama bw'ettoolo mu mwaka ogwa 1995 ng'aweza emyaka 3 egy'obukulu. Kubanga omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru gwe twogerako yazaalibwa ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna 1992 nga muto 1992 wazaalibwa era nga obudde obwo eyali akulembera obwakabaka bw'ettoolo ye yali omukama Olimi Matthew Kaboyo. Naye nga Olimi Matthew Kaboyo emabega we waliyo abakulembeze ab'ennono abawerako kubanga ttoolo gye twogerako eyo eva mu bukama obwa Bunyoro olw'ensonga nti omulangira eyali Kyebambe Kamulasi oyo nno y'omu ku balangira abaali bava mu bukama obwa Bunyoro. Obudde obwo gwandiise nga kitaawe oba eyali omukama owa Bunyoro yamusindika agende alambuleko ebitundu eby'ettoolo. Ttoolo nga tennafuuka ttoolo nga kiringa ekifo boolaba nti taatawo akusindisa ogenda olambule ku ttaka lye n'akugamba nti Lujja nina ettaka lyange Gomba genda olirambule. Kati omulangira olwagenda eyo n'asanga abantu abawangaalirayo ne yeesanga ng'obudde bwe yasangayo embeera y'obudde n'abantu abaliyo obudde obwo n'alaba nga ekyokudda e Bunyoro n'agamba kikyate ekinziza e Bunyoro lwaki sisiisirira ddala eno n'ensigala. Baakanyanga kumugamba ddeeka ng'agamba nkyayina ebintu bye nkyaweereza era agenda okumalirira ddala ng'asazeewo ye yennyini okwetongola n'atandikawo obukulembeze obubwe obw'ennono. Ne wabeerawo okusika omuguwa wakati w'omulangira n'obukulembeze obw'e Bunyoro kubanga omulangira yina okuddayo naye n'asalawo okuba ng'asiisira ettoolo olw'embeera y'obudde gye yasangayo n'abantu be yasangayo n'asalawo okutandika obulamu obubwe. Mu kutandika obulamu obubwe manyi bagamba nti omusajja kiti kya muwogo gye kirandira. Kati naye omulangira gye yagenda gye yalandira n'atandika obukulembeze obubwe. So Bunyoro kwe kuzaala ttoolo. ezaala ttoola. So Bunyoro ttoolo eva mu Bunyoro nga bw'olaba nti ne Busoga eva mu Bunyoro. Era otutunuulira obwakabaka bwonna obw'ennono obuwangaala mu Uganda obusinga obungi bulina akakwate ku bwakabaka obw'e Bunyoro. Bw'oyogera ku Buganda, bw'oyogera ku Busoga, bw'oyogera ne ku ttoolo awo wonna wonna olaba nti obwakabaka oba obukulembeze obw'ennono obw'e Bunyoro bulina ekintu eky'amaanyi ku bukulembeze obwo. Nkutegedde bulungi. Kati oluvaawo nga obwakabaka bw'ettoolo bujja butambula kubanga mbadde njagala tutunuulire omukama abaddeko oyo nnyimba Kabamba Iguru
Lukidi owookuna eyasobola okuba nga atwala obukulembeze oba eŋŋoma eri ewaffe tugamba omukama okujumbula engoma kitegeeza omukulembeze ow'ennono nga bw'olaba kabaka wa Buganda bwe yagenda e Naggalabi ne bamutuuza ku nnamulondo y'abajjajjaabe kati ne mukama ow'ettoolo oyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owookuna oluvannyuma lwa kitaawe obudde obwo eyali kabaka w'ettoolo okukisa omukono n'ajja omukono mu ngabo mba ntegeeza okufa ewaffe ettoolo omukama tafa kabaka tafa omukama atuura butuuzi omukama atuulize kitegeeza nti omukama afudde omukama atuulize era ekyo bw'okiwulira nti omukama atuulize oba ne bagamba nti omukama ayihire omukono mu ngabo kitegeeza nti omukama amujjuludde okuva mu bulamu obw'ensi eno era kyova kiwulikise nnyo nti omukama atuulize kitegeeza nti omukama Katonda amujjuludde okuva mu bulamu obw'ensi okujumbula eŋŋoma kiba kitegeeza nti bwe twogera kaakati eŋŋoma ey'obwakabaka bw'ettoolo yeevuunise eŋŋoma y'obwakabaka bw'ettoolo yeevuunise kituufu kaakati omukama bwe bavayo ne balangirira omulangira nga yagenda okutwala obwakabaka okutwala obwannamulondo bw'okukulembera obukama obwo eŋŋoma ng'agisitula kibagamba nti omukama yajumbula eŋŋoma eŋŋoma eri eyeevuunise eyimuka n'aba kati ng'akola ki akwatambuliza obukulembeze bwe King oyo wabadde kasita eŋŋoma ebadde yeesimbye ng'eyimiridde kati ke yafudde ne yeevuunika kitegeeza nti obukulembeze bukomyawo buweddeko kati okuggulawo chapter empya ey'omukulembeze omujja ow'ennono y'oyo aba agenda okuba nga bbulula eŋŋoma eri eyeevuunise eddemu eyimuke obukulembeze bwe butandike okutambula kyebagamba nti omukama yajumbula engoma oba ntegerekese bulungi ekigambo nyinza obutaswala kiddamu naye nkutegedde nnyo ku nsonga y'eŋŋoma so eŋŋoma mu ttoolo yeefuga saate eno namulondo eba ntebe era ebeeranga era namulondo ebanga namulondo era kati bw'ogamba eŋŋoma bagamba nti eŋŋoma kuba kati bw'otunuulira kati eno mu Buganda abalangira n'abambejja bagamba abaana b'eŋŋoma abaana b'eŋŋoma so kitegeeza nti bw'otunuulira obwakabaka bwonna eŋŋoma ebeerawo kubanga eŋŋoma eyo bw'ekubibwako mujaguzo kabaka ayina eŋŋoma zaakubako era abadde bagoberera King oyo bwe tubeera ku mikolo egy'empango empango kitegeeza amatikkira empango eyawukana n'empaako empango empango kitegeeza olunaku olw'amatikkira era oyo nnyimba Kabamba Igulu Mukama Katonda senga abadde amubiseeko obusubi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda omwaka guno abadde agenda kujaguza amatikkira ge ag'omulundi ogwa31 kubanga bamutikkira ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda 1995 ng'ayina emyaka 3 egy'obukulu so kati bw'otunuulira ebyo byonna ebizze bibaawo bikulaga ekifaananyi ekya King oyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owookuna gwe twogerako olwaleero yafiiridde mu Amerika yafiiridde wabweru wa ggwanga yafiiridde mu nsi ki buli muntu ayina ekifaananyi kyawa naye nze nganze omuntu siri mwogezi w'obukama bw'ettoolo ate era ne bwe mba ndi munnamawulire nina kusooka kufuna amawulire okuva mu kitongole eky'ebyamawulire okusingira ddala okuva mu ofiisi eya Katikkiro bwe tugamba nti omwikirwa era kyova olaba nti olunaku lw'eggulo amawulire gabadde mangi agasoose okubungeesebwa mu budde obw'emisana ne babika oluvannyuma omwikirwa Armstrong
n'avaayo n'abiwakanya n'agamba nti abise yabikanga gwe mulanze tannaba kubanga afa naye ali mu mbeera enzibu ddala ey'okulwanirira obulamu bwe yeetaaga okumusaba paka bwe kyatuuse ku ssaawa 4 n'eddakiika nga ziizo n'afulumya ekiwandiiko ekitongole ekikakasa nti omukama oyo nnyimba kabamba igulu Lukidi owookuna atuulize. Waliwo amawulire agasooka okufuluma nti mulwadde kwe kumufulumya bweru w'eggwanga gwe wagagoberera kyenkana ki nga tusemberera kiki ekiyinza okuba nga kyamujja mu bulamu bw'ensi eno bulwadde ki? Ekisookera ddala omukama oba omukulembeze yenna ow'ennono obulamu bwe mwatambulira lujja tebufaanaganako n'obulamu obwaffe obw'abantu aba bulijjo. Taba muntu wa bulijjo era waliwo emitendera egirina okugobererwa. Kati ng'olunaku lwa leero omuyikirwa bwe yavuddeyo n'alanga nti omukulembeze w'ennono ow'obwakabwaka bw'Ettoolo yavudde mu bulamu bw'ensi, ekyo bw'amala okukikola atuukiriza obuvunaanyizibwa n'okutegeeza olulyo olulangira ababiito n'ababiito kati ng'ategeeza omukulembeze ow'ababiito olulyo olulangira gwe tumanyi nga omusuuga. Omusuuga yakulembera olulyo olw'abalangira n'abambejja oba ababiito n'ababiito kati. Kati oyo bw'amaliriza n'ategeeza olukiiko oba n'ategeeza abakulembeze ab'ennono oba ab'ebika mu bwakabaka bw'Ettoolo. Kati bw'amala ekyo okukikola era waliwo omukolo ogukolebwa abo bakulemberamu emikolo gy'okutuuza omukama ku ngoma y'abajjajjaabe era batwala obuvunaanyizibwa ne bagenda ku lubiri Karuziika Fort Portal ne babikira obwakabaka bw'Ettoolo ne babikira emisambwa emizimu n'abakulembeze bonna bonna bakwatibwako obwakabaka bw'Ettoolo nti tubategeeza abadde akulembera obukulembeze obw'ennono mu bwakabaka bw'Ettoolo avudde. Era ekyo kikoleddwa olunaku lwaleero mu budde obwakalasamayanzi. Wabaddewo omukolo ogukoleddwa nga bwe tugamba nga tweteekerateekera omukolo ogw'amatikkira. Eggulo limu wabeerawo ennaku 3 nga tweteekerateekera olunaku olw'amatikkira. Wabeerawo emikolo egikolebwa buli lunaku. Era omukama nga ye omukama essaawa 11 oba 12 tezimusanga bweru wa kikaali nga enkeera waalwo tugenda kujaguza olunaku olw'amatikkira ge alina kubanga ali mu lubiri kkiriza oba gaana. Era akola emirimu gyonna gy'akola ng'omuntu n'ayanga okulaba nti obudde obw'enjuba egenda okugwa emusanga ali mu lubiri. Senga wabeerawo embeera yonna edda emabegako eyo abantu beeyagalizanga nnyo obukulembeze bw'ennono. Oli ayinza okubuuka gy'abuuse ne yekkata mu lubiri n'agamba nze kabaka n'awamba. Kati olina okulaba ng'obudde obwo bukusanga mu lubiri mw'oli n'okola emikolo gy'olina okuba nga okola era nga bw'abadde bwagikola. Kati abakulembeze abo abantu abakulembeze ab'ennono oba tugamba abakulembeze ab'emirwa kubanga mu lubiri omwo mulimu emirimu egikolebwamu ebika eby'enjawulo nga bw'olaba mu Buganda wano nti ekikagundi mu lubiri bakola omulimu bwe guti, ekikagundi mu lubiri bakola omulimu bwe guti. Ne mbukama obw'Ettoolo tulina ebika bye tuyita enganda z'obukama bwa Tooro nga bayina ebika byabwe, bayina emiziro, bayina n'akabbiro nga bwe kiri mu Buganda n'obwakabaka obulala n'eri mu Tooro bwe kifaanagana. Kati bwe tuba tweteekerateekera omukolo ogw'empango oba omukolo ogw'okujaguza amatikkira ag'omukama waliwo emikolo egikolebwa gitya egiriwa. Emikolo egyo gikolebwa ekiro oba obudde obwakawungeezi okututwalira ddala era emikolo gino gigenda kukolebwa kati omulangira kati oba omubiito bw'abanga gy'ali agenda okulangirirwa okufuuka kabaka ow'obwakabaka bw'Ettoolo. Agenda kukolebwako emikolo naye ekirungi ekiriwo lujja n'abali ku mukutu guno kiri nti we twogerera olwaleero
waliwo bannayuganda abalina omukisa olwaleero luno abaaliwo mu 1995 nga balaba oyo bamukolako emikolo egyo egy'okumutuuza ku ŋŋoma y'obwakabaka bw'abajjajjaabe ate ne mu budde obutali bwawala bagenda kukirabako kubanga obukama bw'ettoolo omukama bw'aba atuulize bawaayo ennaku 9 ez'okukungubaga. Mu nnaku ezo 9 mwe mubeera enteekateeka zonna omukama atuulize oba afudde agenda kuterekebwa atya bw'abanga tannaterekebwa biki ebirina okukola ku mulangira oyo alindiridde eŋŋoma. Waliwo emikolo egirina okuba nga gimukolebwako nga n'oli tannaba kubanga aterekebwa bwe banaamala okumukolako emikolo egyo gyonna mu nnaku ezo 9 mubeeramu ebintu bingi buli lunaku ne bakola kino oluddako ne bakola kino ne bakola kino ne bakola kino n'ennaku 9 zigenda okuggwako nga bwe kimu kyonna kyonna kiwedde bulungi. Kitegeeza kabaka bagenda okumutereka ng'ono amaze okubeera nga bamutuuza ku ŋŋoma. Emikolo egisinga obungi egimukakasa nti yalindiridde giba gimaze okumukolebwako. Kyova olaba nti nkugambye nti waaliwo abaaliwo mu 1995 oluvannyuma lwa kabaka Matthew Olimi Kaboyo owookusatu taata wa kabaka abaddeko olwaleero naye bwe yatuuza ne bamukolako emikolo egyo omwana omuto kyekimufuula okubeera omukulembeze ow'ennono asingidde ddala okuba omuto okutwala eŋŋoma y'obukulembeze obw'ennono mu nsi yonna. Era abasoma abajjayo ebitabo abamanyi Genesis Book of Records bw'obikkulayo ne bw'ogenda ku mitimbagano olwaleero n'obuuza the youngest monarch oba the youngest king bakuleetera oyo Nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owakana Lukidi owookuna eyakisizza omukono olunaku lw'eggulo ebweru w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana. Kyokka kitaawe eyali kabaka w'ettoolo ba ssekabaka w'ettoolo Matthew Olimi Kaboyo yafa ennaku z'omwezi oba yatuuza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana 1990. Bali bibaddewo mu myezi gwegwo emyezi just lunaku lumu lwe lwawukana nti oli yali wa 26 ono 27. ekyo nga kitiisaamu nakyo kya nnono. Akyo nakyo osobola okunoonya w'okiwaganyamu n'ofuna w'okiteeka kubanga era abantu bajja kutandika okuwanuuza lwaki kibadde bwe kiti. Kabaka n'avaawo mu mwezi gwa 8 ate ne kabaka n'avaawo mu gwa 8 nga space ya lunaku lumu 26 27. Kati ono omulangira tagenda mmenyawo rikodi ya kabaka omuto anti kaakati ekiriwo olwaleero obukulembeze n'omulangira waali omulangira okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa omwikirwa oba Katikkiro w'obukama bw'ettoolo Armstrong yalaze nti kabaka wakisirizza omukono amawulire amalungi wadde eggwanga lyonna n'ensi yonna tuli mu kukungubaga okw'okuviibwako omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu ku myaka 34 egy'obukulu. Amawulire amalungi genyinza okubawa nti omukama agenze okukissa omukono atulekeddeyo omulangira. Kati abale bagambira atulekeddeyo omulangira n'abambejja oba atulekeddeyo abalangira kubanga abamu bayinza okugamba ayinza okuba nga abadde talina mukyala omutongole kubanga abadde ali mu nteekateeka ezo ez'okulaba nga afuna omukyala omutongole tuyita omugo. Omukyala w'omukama yabeera omuggo tumuyita omuggo abanaabagereka. Kati goyinza okuyita naabagereka queen. Ate kati ewaffe bw'ogamba queen tugamba nti nnyina omukama yabeera queen. Nnyina omukama oyo abeera azaala kabaka nnyina omukama. Era kyova olaba nti maama w'omukama bagamba nnyina omukama omujwera best Kemigisa Akiki. Yes.
kale so amawulire amalungi go kwe kuba nti omulangira waali kati tulinze kumanya ye ali mu myaka emeka kati kyekirindiriddwa era kati buli muntu yenna mu nnaku zino omwenda kigenda kubanga kimanyika omulangira ono alindiridde eŋŋoma y'obukama bw'ettoolo ayina emyaka emeka anaamenyawo rekodi ya kitaawe oyo Nnyimba Kabamba Igulu oba nedda kati kyetulindiridde okulaba kubanga okusinza ku nteekateeka omwikirwa yagambye nti mu budde obutuufu abantu b'ettoolo abantu ba Uganda n'ensi yonna bagenda kutulangirira omubiito alindiridde okutwala eŋŋome naye ayina okusooka okugoberera emitendera oba emirwa egy'abalangira n'abambejja lujja basobola okugamba nti gogenda okufuuka kabaka naye ne wabeerawo abavaayo ne bagamba kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti okusinziira ku lujja n'okusinziira ku nnambika y'obwakabaka lujja si yagwanidde tasaanye ne wabeerawo okubaganya ebirowoozo kubanga bw'otunuulira obukama buno obw'ettoolo si gwe gugenda okubeera omulundi ogusooka okubeerako embeera ey'okwebuuza nti omukama ono omulangira gwe bagamba alindiridde ye mutuufu oba nedda kubanga bw'otunuulira ne oyo Nnyimba Kabamba Igulu waaliwo era okusika omuguwa nga bagamba akyali mwana muto ow'emyaka 3 ajja atya n'abamu ne batandika n'okuwanuuza maama we mugatte omukama Matthew Olimi Kaboyo yali talinayo abakyala abalala yo abaana b'abakyala abalala bo tebasobola kufuuka bakulembeza ab'ennono ate era ne boddako era emabega ne ku Olimi Matthew Kaboyo era ogenda okutunuulira ewa Kamulasi kitaawe era waaliwo era okusika omuguwa ate olina okumanya lujja nti obukulembeze obw'ennono ebiseera ebisinga bwalinga bwakirwanire ng'asinga okulwana yatwala era ogenda okulaba abalangira nga balimu okulwanagana era senga otunuulira nawanne Naggalabi nga batuuza kabaka wa Buganda ku nnamulondo y'abajjajjabe wabeerawo okulwana wabeerawo omukolo ogw'okulwanira okulaba nti ono mazima ne baba bamulangiridde era akalombolombo ako kabeera kayina okukolebwa era ne kumatikkira bamanyi okukiddamu okukikola ekyo okukikola okujjayo kiri kyennyini ekyaliwo ekyo kiba nti kiba kiraga abantu nti omukulembeze ono ow'ennono alina okulwana okulaba ng'akuuma abantu be ne Katikkiro nga bamuwadde eddamula naye era naye agiyisa mu ttanuulu okugitwala lwaki bakikola bwe batyo nti baagala omuntu yenna omanye nti ono asukkulumye ku bano n'ekifo kyalimu si kya muntu wa bulijjo kwe kuteekawo embeera efaanaganako ng'eyo so katulindiridde okulaba lujja kubanga ago nago gagenda kubeera mawulire gaddala kuba kati kabaka waffe oyo wabanga afudde kwa 34 kitegeeza kwasatu akyasobola okuba nga yazaalayo omwana n'abuweena kikyasoboka okuba nti omuntu wa 34 nga yeteekateeka bweteesiteesi okuzaala omulala nga yakazaala omwaka oguwedde so byonna byonna tuba tubisuubira ate era n'ekirala lujja bannayuganda balina okumanya nti oyo Nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owookuna tabadde kabaka bubaka ekya bulijjo yawandiika ebyafaayo ebiwerako nga tuvudde ku kiri ekyogamba nti ye mukulembeze ow'ennono asinga eyali asinga okubeera omuto bw'otunula mu byafaayo by'abakulembeze ab'ennono lwe yaweza emyaka 18 kubanga bwe baamutuuza ku nnamulondo y'abajjajjaabe baamuweerako abakuza kino mu bwakabaka bwa Buganda era kyali kibaddewo kubanga bw'otunuulira Ssekabaka Daudi Chwa naye bagenda okumukwasa okubeera kabaka wa Buganda yali mwana muto ne bamufunirako abamuyambako mu Lungereza be bayita ba regents era abaana basoma SST mu myaka gy'ekyenda okuyingira egy'enkumi 2 ekibuuzo ekyo kyajjanga ne bakubuuza be baani ba regents abakuza b'omukama w'ettoolo nga kwabo kwaliko maama we omugo oba nnyina omukama Best Kemigisa kwaliko sengaawe omukyala Elizabeth
Bagaya gyali akyaliyo mulamu yaliko ku Wanalulungi. Yes. Oyo omukyala Elizabeth Bagaya. Era kwaliko n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kwabo abantu abana abasookera ddala okwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukuza kabaka w'obukama bw'Ettoolo ow'emyaka 3 nkugambye maama we Bestika Emigisa, senga we Elizabeth Bagaya, President Yoweri Kaguta Museveni n'omulangira Mugenyi Omubiito Mugenyi beba abana abasooka. Naye twagenda tufunayo abalala abayambangako okukuza kabaka w'Ettoolo nga kwaliko ne kabaka wa Buganda. Yali omu ku bo. Omukama owa Bunyoro. Lwaki nti bano baawe obuvunaanyizibwa nti bw'otunuulira taata w'omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu Kabumba Matthew Olimi Kaboyo. Jjukira nti oyo ye yafuna obwakabaka bw'Ettoolo yaddamu okufuuka omukulembeze w'ennono mu 1903. Jjukira nti mu Uganda wano omukulembeze owa Uganda mu 1967 Milton Obote yajjawo obukulembeze obw'ennono. Bw'ajjawo obukulembeze obw'ennono, Toolo obudde obwo Matthew Olimi Kaboyo yasangibwa ye mukulembeze ow'ennono mu bwakabaka bw'Ettoolo. Kati bwe bajjawo obukulembeze bw'ennono naye yagenderamu. Katugenda okudda mu 1993 okukomyawo obukulembeze obw'ennono oba obwakabaka omuli obwakabaka bwa Buganda, obwakabaka bw'Ettoolo, obwa Bunyoro, obwa Busoga n'obulala bwonna bwonna obuzze bugoberera. Awo kaakati Matthew Olimi Kaboyo n'addamu okutuuzibwa nga omukama w'obwakabaka bw'Ettoolo. Era obudde obwo yamalako obudde butono gy'emyaka giri 2 n'obutundutundu obwagwamu. Oluvannyuma n'akisa omukono ate awo omulangira obudde obwo Omubiito oyo Nnyimba Kabamba Igulu n'asobola okuba ng'alangirirwa nga kabaka w'obukama bw'Ettoolo mu 1991. Kakikulaga nti oli yaddamu okugenda ku bukulembeze bw'ennono 93 n'atwala emyaka 2 ate mu 95 Mukama Katonda n'amujjulula mu nfa na buli kati era ereetawo ebibuuzo nga n'omwana we era wabaddewo ebibuuzo ebyebuuzibwa. Ky'obuuzizza kiri nti ye obulwadde buno bwajja ddi nga tubadde tetumuwulira nti mulwadde. Ye bw'aba abadde mulwadde yagendako mu ddwaliro, bani abadde bamujjanjaba, ava atya wano mu Uganda n'agenda ebweru w'eggwanga. Amawulire agasooka lwaki baavayo ne bagawakanya ate oluvannyuma gye kiggweredde n'abanga Mukama Katonda amujjuludde. Naye ejja kuba mboozi ya lunaku lulala. Ye nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Kanda de ngano ya Nairo. Sika de buto wa Nairo. Nairo akro ya singa. Sika de buto wa Nairo. Kanda de ngano ya Nairo. Sika de buto wa Nairo. Kanda de ngano ya Nairo. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel.